Okedde family ya kukyalake Kasanga tingi nakusomeza 27 mwezi guno kusingana abantu bayo ku nsonga enzawo zibakwatako ku lunaku lwo Kasanga n'ebintu ebiriranye bakutuusa ensonga zaabwe eri bantu bekikwatako nga byonna byakolera butereevu ku mikutu gyaffe okuli Bukedde TV radio n'emikutu emigata abantu twakubira mu kutale Kasanga n'oluvannyuma twolekere mu kisawe ky'owampe okusamba omupiira n'abe Kasanga ati janze nkulira essanyu mu Bukedde wano nze ndi Sumulula ne butikira abana namwe ne basumulira olunaku fera tugenda kujja bapresenta ndamwe namukungana abaana tugenda banyumisiza olunaku okuva ku makya paka kwa mukulu mulikuyo tusubira okwenyigira mu mulimu ogaba omusaayi okulira programu zaffe okukwakanga kyekutuuka olweggulo saako n'okumanya ebizibu ebiriwo Kasanga ati tukwata a technical team yonna tugitikka netugiteeka mu katale Kasanga tuwebbulu okuva ku saa 11 ez'okumakya nga tukola ekyenkya tukikola live programu zaffe zonna akayisanyo tugakoleraawo agabutikidde tugasomeraawo oluyimba tulukoleraawo sports tumukoleraawo Dola Namalo omukozi wa Bukedde TV agambye nti tiimu yonna eya Bukedde yakubeere ku lunaku olwo n'asaba Kasanga nti okujja mbungi batuusa ensonga zaabwe ezibaluma eri bekikwatako bafune obuyambi atwakizuula nti ne bwe tukola bwe tuti twongera okuba nga tubagattako atwongera okufuna ensonga ezo ezibanyiga ne tuziteeka ku mmeeza n'abo abavunaanyizibwa nabo ne babaako kye bakola ssente w'abasente b'erosi wano Kasanga ti tawuni kanso Ibrahim Musoki Mulyanga asimye Bukedde olw'enteekateeka n'ekyo kanalabula nga bwe bagenda okutukuba goolo ezibeera ku natulaliko okugenda n'ekiseera kw'olwo ife tubalindiridde batandise dde okutraininga twagala kulaba ku ttiimu ya Bukedde neya Kasanga tusaba omupiira tubakube tubaleke mu kkubiro akulira ekibiina omugatira abadereeva b'emmotoka ebinene Geoffrey Ssekyanza yakwedde ku mbeera yagamu ku makubo mu kitundu kyabwe so kati junction zezo bagenda bazikola kati bazikola essaawa eno zeetaagako zebra crossings zeetaagako awo kati weetaaga ebitala kati nga Kasanga tebamukola abamu ku batadde ssente mu nteekateeka eno abawozi mawota nga bakulemeddwa mu Richard Kansime Kanyomozi akulira abakitunzi babasabye abatuuze b'omu Kasanga ti okubayo mu bungi naddala baagala okufuna amazzi agawuzima naffe kye tuba tugamba nti katubeegatteko gye mutwala naffe abantu tubawa olwendo lw'amazzi banyweko kuba tumanyi ebiseera bino naddala bya musada nkunga abantu bonna ab'e Kasangati Wampeewo Namavundu Kabubu Nangabo Kiteezi n'ebitundu ebiriraaniyewo awo wonna katadde kata watuba mwenna mukungaaniraawo ku lunaku olwo tubawa amazzi nga 27 Septemba tulina ekizibu ky'amazzi ne Kasasiro kati Kiteezi wamulabye nti yafunye obuzibu kati Kasasiro ngawo Kasasiro ava mu butale aba mungi tetulina tumutale tusaba gavumenti ekizibu kino ekikwasika Nabwala David Tamale yakusakidde eggulire ku lwa Bukedde TV.